Omusomo gw'okubangula ababaka ba Parliament ku ngeri y'okweyisamu bukompyuta obw'omu ngalo buyite iPads gwategekeddwa olukiiko olufuga Parliament nga gw'ababaka bonna kyokka bamu na bamu be bagwetabyemu. The question is, you have heard that there is a training going on. I am not aware. But if you are aware that the training is going on, why don't you go and ask those ones who are being trained? Akulira ebya teknologiya mu Parliament Julius Wabwire kino tekimulobedde kugenda mu maaso ng'asomesa abaddewo ku ngeri y'okweyisa mu intaneti eyungibwa ku buuma buno ng'omuntu talina watadde pini wamu n'okweyisa kamera ya iPad. Abamu ku babaddewo kubaddeko ababaka wa mukuyu mu ddiini Ignatius ow'Ebulambuli, ow'Essoloti Angelina Osege ne Ken Luchamuzi owa Lubaga North. Ababaka abamu bawagidde omusomo guno okutegekebwa kyokka ng'abalala bagamba nti tegwetaagisa. On the settings, I can see airplane, cellular data, personal sport. Bangulwe fena twogere lulimi lumu era fena tukozese technology empya ya iPad. Weewaawo nga bangi muffe tubadde tumanyi okukozesa iPads naye no type mpya nayo katugiyige tukitegeere. So really it is for those who need the help. But if you're already conversant with the usage of an iPad, really do you need to go to waste time for another training? For what? Omusomo guno gwakumala emyezi 2 kyokka abasazeewo obutagwetabamu bagamba nti omuntu afuuka omubaka asuubirwa okuba nga bino byonna abimanyi nga tewali nsonga eyonoonesa nsimbi za muwi wa musolo kutegeka musomo nga guno. The taxpayers spend a lot of money making sure that there is facilitation, there is enough information and data which is given to members of Parliament. Rachel Nakasi akusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.